tuyingira weekend ejjudde emipiira. Inter season eno tebagitandise bulungi, bali mu kwekulula era tulina okubeera mu kifo ekyokutaano ne points 11 benkanyankanya points ne timu ya AC Milan. Nolwekyo naye ng'okutwaliza awamu Italy tebo gye tubadde tumanyidde bwetu bweyimiridde. Ulen Lopetegu kumpi ali ku muteeko gwe gumu ne Erik ten Hag wa Man United ne gundi gwenjogeddeko Brian Senyondo owa timu ya Kitara. Season tezitandise bulungi. Lopetegu abazanyi be yasangawo ali mu kubeeka nasa tayagala bakubisa ddiba, abalala agezaako bakakaati kamunnono ye yayagala basambe gye batamanyiiko. Mipiira mukaaga yensonga lwaki awanguddeko gumu mu timu ya West Ham n'agwaddwa emipiira ebiri ne bamubandudde emipiira 3. Teebereza nno mu nkambi ayinamu omujamani Niklas Füllkrug, ayinamu Mikel Antonio, ayinamu Danny Ings. Ekikwewuunyisa tiimu yakateba goolo 3 zokka. Ng'oyina abalenzi ng'ono Mudachi, Crescencio Somerville, Gerard Bowen, Mohamed Kudus, Lucas Paqueta, abavubuka abali exciting mu attack omwo. Goolo n'obeera ng'oyina 3 zokka mu mipiira omukaaga. Sirowooza nti abakulu banaakitaputa bulungi bakama bannannyini ttiimu eno eya West Ham. Naye ate West Ham eno tubadde tugimanyi etera okubeera n'abazannyi abalina talanta ez'enjawulo. Kati wanawakuba Lucas Paqueta, Tolentino, Cowero de Lima Brazil. Twalabawo ku Dimitri Payet. Oba mwamulabako omulenzi yalina touch nga mpitirivu, omupiira ng'alina mungi mu bwongo. Twalabawo ku Carlos Tevez, twalabawo ku Argentina Manuel Lanzini. Abazannyi abo bonna badde bajja babawo naye nga season weggwako weebuuza West Ham ono emuganyuddwamu etya. Nolwekyo ebibuuzo ebikyaliyo. Kati ku muteeko gwe gumu ku bunkenke obugenda mu international break mulimu ne obwa Ten Hag. Mipiira 2, mipiira 6, awanguddeko 2, agudde draw gumu, bamukubye ndodde mipiira 3, ateebye goolo 5 zokka, bamuteebyemu 8. Ku goolo 5 ze yakateeba yenkanankana ne Ipswich Town ne Crystal Palace. Era United ye timu ey'okubiri kwezo ezikyateebye bugoolo buchuluchulu, kuba yakateeba bugoolo obutono ye Southampton bakateeba goolo 3. Kati omuteeko oguddako gwabateebye goolo 5-5 kwe kuli Man U, Ipswich Town yakava mu kibinja kya wansi ne Crystal Palace gy'otalina kyobanja. Kakati nabo bati bagenda okusamba omupiira ogusembayo okuyingira international break. Kakati bw'ova kwogwo omuteeko ojja kutunulira ku mipiira egiyinza okutukwata omubabiro mu weekend eno. Empiira nga mu butuufu olaba nga giriko embiranye y'amaanyi. Gwe mupiira Aston Villa gwegenda okukyaza Man U wali ku Villa Park. Wano mu Uganda tuyinamu Vipers okukyaza Sports Club Villa. Ogwo gwanca uno nagwo gujja kubaako obugombe nga n'omutendesi Kovazovic bamukalize oba bamutaddeko ban. Kati awo tugenda kulaba engeri gye bagenda okutaayizaamu ekintu ekyo. Bw'ova ku mupiira gwa Aston Villa ne United then noteekako ogwa Vipers ne Villa, waliwo omupiira Eintracht Frankfurt gwegenda okukyaza ttiimu ya Bayern Munich. Ttiimu ziyinza okuba nga tezenkana ne mu byafaayo naki, naye Frankfurt yakamala okusabula Besiktas 3-1 ku bugenyi mu mpaka eza Europa, ate nga Bayern Munich oluvannyuma lw'okugwa amaliri ne Bayer Leverkusen bagenze ku Villa Park, Aston Villa ne bakubirawo omunwe gwa goolo. Vincent Kompany n'alaga wadde omulimu yakagutandika naye tannaba kuyegazaanya mu kusumulula defenses ezirabika nga ziri organized. Kakati awo bw'ati wagenda okukyalira Eintracht Frankfurt guyinza okubeera ogw'enjawulo. Teebereza Aston Villa yamukubye omupiira, sigamba nti omupiira gwa Bungereza tagumanyi, agumanyi bulungi kuba yasambira n'abeera kapiteni wa Man City n'awangula ebikopo ate n'atendekayo ne ttiimu ya Burnley. Ng'alina n'abazannyi abalina akalandira ku mupiira gw'e Bungereza nga Harry Kane. Ndowooza bandizzeeko wali bagamba nze aba Aston Villa abo mbamanyiko wano. Basagi Gnabry yaliko mu ttiimu ya Arsenal. Michael Olise bakamugula juzi mu Crystal Palace. Leroy Sane oyo yasamba ne Vincent Kompany mu Man City. Joao Palhinha bakamugula mu ttiimu ya Fulham. Jamal Musiala yakuba emipiira 200 miramba mu ttiimu ya Chelsea eya under 18. Eric Dier yiti yavudde na ku bench. Kakati bw'ogamba nti musajja yazze e Bungereza ng'omupiira tagumanyi, oba olimba. N'olwekyo egyo nagyo emipiira
giri ku muteeko gw'ogamba giyinza okunyuma okulabako naye ate waliwo n'emipiira gy'oyinza ndowooza n'ogwa Brighton and Hove okukyaza ttiimu ya Tottenham Hotspurs ogwo nagwo oyinza okuguteeka ku muteeko ogwo naye ate waliwo n'emipiira ng'olabanga ttiimu ezitabalansinga naye nga challenge y'amaanyi okugeza ogw'enkya 8:30 Crystal Palace ng'ekyaza Liverpool ogwo tomanya ku 11:00 Man City ng'ekyaza Fulham nagwo gulimuko Real Madrid enkya sawa nyeze ekiro ng'ekyaza Villarreal Real Madrid nga yakamala okubwa awaka ttiimu ya Lille ne Osasuna okusabula Barcelona kabuze kate gituuse ne mukono kiyinza okuinspiringa ttiimu zewandiise nafunafu era Villarreal okuva Barcelona yabakuba omukono babadde besitudde ennaku ezo balumbye Espanyol ne bagikuba 2-1 ne bakuba ne Las Palmas golo 3-1 kakati be bano abagenda okukyalira ttiimu ya Real Madrid nga Kylian Mbappe yakomyewo tulaba olusiitana ne Eric Bailly anti Eric Bailly yakuba mu center back ya Villarreal engwala tajebalama ayita nayo ne bwabanga ayina smile bwati n'akulengera eri n'akwaniriza ne musekaseka omanya guno omukono gwakwese mu mugongo engwala mweri n'olwekyo katulabe Kylian Mbappe engeri gye bagenda okubisanamu ne gundi ne Eric Bailly ow'engwala n'engeri Villarreal gyegenda okukakanyamu fluidity omanyi Madrid eyo balina fluidity mu attack awo bwe bakulumba kumpi bakulumbisa abazanyi batano ng'ogyeko bano betumanya ababulijjo Vinicius Junior ne Brazil Munero Rodrigo Goes ne Kylian Mbappe immediately mu mugongo gwabwe Jude Bellingham abeera waawo kakati ate Federico Valverde yo olwayingini ennene agenda ne yegatta yeri kani babeera nga bakulumbisa abantu batano ate balina movement y'ekika ekyawaggulu beetalaawo ne Rachel katulabe naye Bailly temumutawaanya ebyo Bailly kasita ozunga nova mu kino ekifo nga odda mu kiri ye akolanga bino bye tulaba ku firimu bano abakuba basiniper bw'akola adjustment mu target gy'ayagala n'alaba ng'oyingidde mu kasaalaba ng'alyoka ate sasi kaakati ne Eric Bailly ebyo bye weetalaatala ebyo n'amala akulengera ng'oyingidde mu kasaala k'oyingira mu kasaalaba kakati egyo emipiira egyo mu kutwaliza awamu giri ku miteeko gy'emipiira egirabikanga emyangu ku maaso naye nga girinamu challenge ndowooza teekako ne Nuno Espirito Santo owa Nottingham Forest okukyalira Chelsea ogwo nagwo Chelsea eyinza okuba yennene ebyafaayo bimasamasa naki naye Nottingham Forest eno bwebanga yagenze ku Anfield nejjayo obubonero 3 nebanga mipiira 6 yakakubwamu omupiira guno Fulham gwe yabalumbye ku weekend nebakuba owa Chelsea bwoga nti byakumenya mujenje kalu sigana ne Chelsea omutinde badde gusitudde Chelsea erabika bulungi abantu bakuba lukunkumulirwa goolo era mu mipiira egisembyeyo 5 gyonna gye bawangudde omugatte batebye goolo mugatte 17 ng'otaddeko na guno gwe baakubye ono mu obi waabwe gundi Edu Johnson mu timu ya Gent babakubye goolo zaadde 4-2 bazizzeemu buzi 4-2 baadde bakazikuba Brighton and Hove mu weekend eri ate babadde bakasabula timu ya Barrow goolo 5 ku bwereere omutindo gwabwe omulungi gwatandikira kukyalira West Ham ne bajokya 3-0 ku guno omupiira gwa Gent ogenda ogutunulira gwagala okufaananamu ogwa Barrow mu Capital One Cup kubanga abazannyi abasinga abaate ebyo oyinza obutabasanga nga ba starters ku weekend ku lunaku lwa Sunday saawa 10 omulenzi gundi Pedro Neto, Renato Veiga, Christopher Nkunku mu match zino zombi ogwa Barrow n'ogwa Gent yateebye waliwo n'omulenzi Dewsbury Hall aho bonna Christopher Nkunku match zino 2 yateebye mu goolo 4 naye ayinza okubanga obujulizi tebujja kumala mukulu kutuuza Nicholas Jackson kubanga alabika alina kyatungirira first 11 ye naye ekituufu kiri nti gino emipiira girabikanga egiri one sided naye girinamu bubeezi kuvuga girinamu question mark tibosanga nga omunene bamukutte mu kirevu ne bakinyoola nzo mu kubatajja kwewuunya nnyo naddala nga mbadde ngoberera omutindo gwa clubs zino n'engeri gye zibadde zeesitulamu mu mbeera gy'oba tosuubidde
ngezezaako kuwa ekifaananyi okutwaliza awamu naye tujja kuyingirako munda tukubaganyeemuko ku birowoozo. waliwo n'omulamwa gwe nalowoozezzaako. bw'oba otutte emipiira 6 mu Premier League y'Ebungereza, Arsenal ne Liverpool balabise nga be basinze okuwanika omukono mu kusindiikiriza Manchester City. Kizibu okukakasa Aston Villa kyeriko. Oyinza kulaba nga gundi bajijize squad yaabwe erabika bulungi, Unai Emery n'ekintu kyatungiridde, ate abantu abakuba bubonera abukuŋŋaanya. Naye kizibu okumusongako n'ogamba nti omusajja azze tujja kumulaba ajja kumala kujja tulyeko tukakase. Naye yo Arsenal ne Liverpool bo season eno balaze nti nno be basobola okusindiikiriza ku Man City obanga tutte empiro muka. Kati kyenjagala okwebuuza, lwaki buli lwabeerawo asindiikiriza Man City abalala tebataayiza? Kuba Man City babanga abasajja laaseeko azze awangudde Pep Guardiola awangudde ebikopo 6 mu season 7, najja kaakati yakawangula ebikopo 4 ebiddiriŋŋana. Lwaki abanene temwekola mu omulimu ne mugamba katutayize essajja? Omulamu ogwo naawe oyinza okutandika ogukubaganyako ebirowoozo oludda olwo, naye nga zo facts ne figures naawe ozirinaawo, naye nange ngenda zikuwa olw'okuyambako ku debate eno. Buli awanika omukono okusindiikiriza Man City abeera omu. Luli yali Liverpool, bano abalala bonna ne batunuulira mutunuulire. Kaakati Arsenal abadde agwisanya essajja, abalala nga beeyala bweyazi Man City ng'ekuba. Kaakati ekiba nga kitegeeza nti Arsenal mu mbeera gy'erimu, engeri gy'ajja akabonero ku Etihad Stadium, kitegeeza esobola okuba Man City awaka. Olwo omugatte ebe bajjako obubonero 4 aba Man City. Naye weesanga nga tikimala, kuba era ne season ewedde Arsenal yajja ku Man City obubonero 4. Naye lukkakana omusajja nga yatutte ekikopo. Ekiba kitegeeza nti clubs z'Ebungereza endala bwe zirabawo afubutula Man City zo zeekweka mu kasonda. Kakati ensonga eyo tujja kujja tugimulungule bulungi. Naye njagala okureactingako ku byabadde ku social media, naddala mikwano gyange abali ku TikTok. Ekisooka mbeebaza okusharinga bye tukola wano ne mubitambuza, kuba ekyo nakyo kyongera okutambuza emirimu gyaffe eri abatalina budde buwuliriza live nga tuli wano mu studio. Naye obuzibu nti naddala aba TikTok mujjamu gwe kowulira ka line akakunyumidde, naye bw'okajjayo naddala mu programu ng'eno eyange ey'okubaganya ebirowoozo, mujira ne musikayo gwe kyowulira ekikuwoomedde ne kigenda kikola ne kitrendinga, naye ng'omuntu tasobodde kufuna bujulizi perspective kimwe nakireetedde. Kati wano wenjagala obbazigiriramu abali ku TikTok, mugende musubscribinge ku YouTube channel yange ya David Lumansi, nti bw'ofuna ka clip ngaako genda ofune obujjuvu bw'entaputa n'ennyonnyola y'ensonga, kubanze siyinza kuleka mulamwa mu bbanga. Kati nga kino kye ngambye nti lwaki Ebungereza bwe mulaba afubutula essajja mu abalala muvumbeera buvumbeezi, ekyo siyinza kireka mu bbanga, nina okukiweerako obujulizi obukijjayo. Kati gwe bakugirako ako kokka ne bakakuba wali, ojja kwesanga obubaka tebuweddeeyo mu ngeri gye nakubaganyizaamu ebirowoozo. Kati ku nsonga gye nayogeddeko wano nga mpa ebyokulabirako ku mutendesi Ten Hag engeri gye baamufunamu mu ttiimu ya Man U, nina kye najjayo ne ŋŋamba nti olaba omulimu gwa Cranes gubeerako abantu abagusaba ne baweereza okusaba kwabo basukka mu 100, naye ate omulimu ogwa ttiimu nga Man U. Akati olike yajjeeyo ke yatutte nagenza okulaba ng'enkubaganya yaako y'ebirowoozo eriku, kitegeeza nti Man U esinga Uganda obunene. Kakati ate ebya social media obimanyi, kasitoli akalaikingako n'akasharinga ng'olwogo olwo lutandikira awo nga oluusi abamu tebalina mu perspective ntuufu, naye nga in reality mu muzannyo gw'omupiira Man U eri waggulu wa Uganda, naddala Uganda Cranes. Kakibeere mupiira gwaffe okutwaliza awamu. Kati leero FUFA teri mu bikujjuko bya myaka 10 okuva 1924, Man U egenda kuweza myaka 15 mu 2028. Kanzije tuguse ensonga eyo.
Owayegwe esimu yangu ojje kuyachi ku charge. Battery badde judde naawe eri ku 100%. Jirekeeko njagala ku 200%. Eno offer ya Manda Mobile empya nkambwe boy. Lero internet yonna ngenda kujinyumirwa sivaako. Koleza gula sim card ya Manda Mobile ku 200 zokka. Ejirako MBs ez'obwerere, eddakiika ez'obwerere, SMS ez'obwerere ne momo obwerere. Osobola n'okufuna bando ya GB 2 okumala wiiki ku 15 zokka. Okukozesa line ye ya Manda Mobile nyiga *149# oba genda ku Manda app. Manda Mobile. Koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. For just 3K, grab the refreshing taste of Pilsner. Pilsner is not for those who keep waiting for life to happen to them. Why settle for less when you can have the best? Reach for more out of life and celebrate every win with a cold Pilsner Lager. Now at 3,000 shillings recommended retailer price. Pilsner Lager. Stand tall. Stride on. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. We all hope to leave a mark on the sands of time. A mark that says we left no one behind. We walked for our brothers, stepped up to carry our sisters, to bring hope to our children. We walked so that we could say we walked so others can. Walk for good this October 6th in the annual Kosu Disability Walk at Moog Sports Ground. Kits are available at 30k. Pay via MTN Momo 599-393 or Airtel Money 436-9188 or to the Kosu bank account available on www.kosuhospital.org. The Kosu Annual Disability Walk is brought to you by GIZ, Rapid Response Advisory, CBM Uganda, The Great Outdoors, Crown Beverages, Sayani Brothers Construction, Fireworks Advertising, Vivo Energies, and Moobs. Tinana munana, katonyeze munana, CBS FM. Kakati, bw'obanga oyagala okumenya obusobozi bw'omupiira maani bwetuuseeko ne ng'oyagala okugeraageranya ku mupiira ogwaffe ogwa Uganda. Awo ekitandikira. Kilabu bwebange ewangadde emyaka 15 nga ffe omupiira gwaffe okutwaliza awamu gwonna ogwa Uganda tujjaganya myaka 10 ebeera ntandikwa era baatandikirawo ne okuprofessionalizinga emirimu gyabwe ne bava mu football club nefuuka company. Club zimeka mu Uganda ezifuuse company era olaba baba tuliko mu maaso bwe kituuka emisaala gye basasula abamanyu gituuka kumpi mu bukadde 4 obwa pound wiiki emu. Omupiira gwaffe oyinza okujjamu omusaala ogw'obukadde 4 buli wiiki ne gusigala nga gulimu ssente. Bayina ekisaawe ekya Old Trafford ekituuza abantu 7.5. Mu Uganda temulimu na kisaawe kiweza kituuza abantu 7,000 nga ne kiwandigambye ekisingamu obunene ekya Namboole ne Cranes sinna nnyini kyo ne Cranes epangisa kipangise. Kakati ate bali bo bayina kisaawe kyabwe ku bwabwe era otulabanga waliwo ko enjawulo. Ye katugambe ku bawagizi. Bawagizi bammeka abatali banna Uganda nga ne Uganda tebagimanyiiko nga n'okujjawo tebajjangawo nga bayinawo kilabu gye bawagirawo wano. Kebere ku timu ya ggwanga. Oli n'omuwulira nti ebikujjuko ebyabadde mu Ethiopia byabadde biyitirivu nti anti abawagizi enzalo ze Ethiopia ng'oggyeko okuba nti banna Uganda ababeera mu Ethiopia naye abantu enzalo ze Ethiopia nga bali eyo be bawagira Cranes era nti emichomo yayitinganye Cranes bwe yakubye Kongo tuniru nga abantu abali mawanga malala. Ekyo kisangawa ekyo kitegeeza ku strategizinga timu nogi positioninga nefuuka a global brand. Yensonga lwaki wano omuntu akuvuma n'ekigambo ekitali kya mupiira kulwa Arsenal ninga sina Mungereza olusi ne Bungereza tagendangayo olusi nga ne Arsenal temanyi nako nti ne erinayo n'omuwagizi nti Yerumansi David mu Uganda. Kakati obuswandi obwo we buva ku oli ntinno yakulaakulana dda muzannyo gw'omupiira na na kwegamba club ye nagi positioninga mu mbeera nti efuuse global brand nebeera attractive eri abantu ab'enjawulo newankubadde nga tebalina kakwate. Naye baali batandika omupiira ng'abantu be Manchester bokka be bawagira Man U naye kaakati yo yafuuka yansi yonna. Kaakati gwe boogeza ku mupiira gwaffe
ng'oyagala geraageranya Man U ku mupiira gwa Uganda, awo nawo tolabanga waliwo enjawulo nga olubege lugweri. Njogedde ku Man U kuba omwami ono gye yasinze oba gye nawaddeko ebyokulabirako olunaku lwajjo kuba gye nawadde njogerako. Nini clubs endala zonna Arsenal, Liverpool, Chelsea naki ziyina abawagizi baazo ne muno mu Uganda. Naye wano Vipers ng'oggyeko omwana abeera mu USA nga munna Uganda obanga yasomerako ku ssomero St Mary's Kitende, bameka abatali banna Uganda nga tebalina kakwate ku Uganda abawagira tiimu zaffe eza Uganda kebere Cranes nga mmwe bwe muli wano bwe muwagira ezo Man U, Arsenal, Chelsea, Liverpool biki. So kakati awo nawo waliwo enkizo y'amaanyi wakati wa Man U n'omupiira gwaffe ogwa Uganda. Bwe kibanga nalabye wano tiimu ya Kitara balina omupiira gwe bakuŋŋaanyizaamu obukadde 55 era nenzija nembawa ebibala ebyo nembateerako n'ekibale kya season tebabanga banakyaza emipiira 15 awaka eri Kitara gyekyaliza emipiira gyayo olw'okuba yeyina obuvunaanyizibwa okusolooza akaguwa nga bafuna ensimbi ezo bwe zityo buli match gye bakyazizza kitegeeza season bajja gimalako nga bakuŋŋaanyiza obukadde 8 mu nsimbi eza Uganda. Naye obukadde buno 8 mu nsimbi eza Uganda ndowooza zibanga mitwalo giwera mitwalo 21 ejja dola, ndowooza giweranga emitwalo 21 bw'ogendera ku exchange rate eriwo gibanga emitwalo 21 ejja dola. Season y'ennamba Kitale zeesobola okuŋŋaanya singa neekuŋŋaanya obukadde 55. Naye kaakati United yakalangira revenue ya bukadde 867 obwa dola mu first quarter eya ngeri gye bakolamu budget yaabwe n'embalirira. Bukadde 867 obwa dola. Ffe wano kye twasanyukidde ate nno Kitara yokka tewaliwo obujulizi bugamba nti ne Bright Stars bwekyaza emipiira gyayo ekavumba naye kwata obukadde 55 buli lunaku buli wekyazizza, oba nti ne Wakiso Giants bwekyaza emipiira gyayo wali ku Wakisha naye kwata obukadde 55. Naye Kitara ensonga lwaki gafuuse n'amawulire ezo sente nnyingi nnyo eziva ku kaguwa. Akati singa otwala egyo emitwalo 21 ejja dola singa Kitara zeekuŋŋaanyiza buli mu season katugambe nti ne club zonna eza Uganda zikuŋŋaanyiza emitwalo 21 ejja dola ku gate collection buli season, kitegeeza total income ya mupiira gwa Uganda buli season mu clubs tuba tufuna obukadde 3 mu emitwalo 36 ejja dola. Man U yokka ekwata obukadde 867 ate si season namba naye mu kwota nga bwe tematemamu mu kwota kati kwota yasoose ezo ze bafunye era awo tulabawo njawulo. Kaakati katugende ku social media banna Uganda kati gye beenyumirizaamu aba CIES Football Observatory nabadde mbogeddeko wano naye ku mulamu omulala baafulumiza olukalala olwa clubs ezisinga okugobererwa ku social media. Real Madrid egobererwa abantu obukadde 411 obukadde 4 mu emitwalo 11. Barcelona egobererwa abantu obukadde 360 mu kamu. Man U eri mu kifo kya kusatu egobererwa abantu obukadde 216. Nga ku mukutu ogwa X oba Twitter Man U egobererwa abantu obukadde 43 mu emitwalo 7 ku Twitter kwokka. Kyokka waliwo munnamawulire munna Uganda omukukutivu Clive Chazze yabadde yakafulumya ebibalo statistics n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa X ng'atugambye mu kunoonyereza kwe yakizudde nti clubs zonna ng'ozigasse wamu ez'ekibinja ky'ababinywera mu Uganda clubs 16 total following oba abagoberera clubs zaffe 16 mu kibinja ky'ababinywera ng'obagasse wamu bali emitwalo 5 ng'ogasse wamu clubs 16
ku mukutu ogwa X. Kati yo United yokka ku mukutu ogwa X eyina obukadde 43,700. So kakati comparison zino zisobola okugenda ate nno sina kinene nnyo kino. Muntu just kukifunira budde. Nogenda ngo comparing embeera nga toyingiza mu emotions. Omanyi obanga oyagala okureasoninga ebintu out obulungi. Toteeka mu emotions. Oyino okurelegatinga emotions. Nozikuba wali ebbali noleta facts ne figures ojja kwesanga nga ensonga gy'okubaganyako ebirowoozo nga ekola amakulu. So eyo record nayo mbadde njagala ogitereezaamuko eri omuntu yatambuza akatambi ako ku TikTok. Actually eyo ku TikTok eyo gye muli. Ate nno nammwe ebintu bino mubimanyi kuba abamu mmwe muyina ne internet mu bibatu byammwe. Mubimanyi temuyina ndowooza budde bwagala kubisoma. Ekyo no kyongera okunfuula relevant gye muli. Era nkyaliwo. Kuba temwagala kusoma kati nze njabbi basomeranga mwe muwulirizenga. Ekikulu kiri nti buli lwolaba akatambi nti kano bakwotinze bakwotinga lumansi naye ne bajja oli ne yefunira omulamu ogugwe. Kati waliwo gwe nalabye ku TikTok yataddewo Ten Hag agobwe. Kakati nze abamu ku mmwe temumanyi nangeri gye nafuna mu mulimu wano. Nze eyafuna omulimu mu bugubi nyinza okwagaliza omuntu agobwe. Ng'omulimu tegufunika. Namala emyaka 6 maze okusoma sina mulimu. Ngenda okujja ono ne mala omwaka mulala mulamba n'ekitundu nga siri ku payroll. Kakati nze nga njagaliza omuntu. Ne kakati oli olwokuba yakozeseza facts ne figures nataddewo. N'ateekawo nga yefudde nga originating nze idea. N'ateekako ate nga nanga nkotinze ataddeko amanya gange nti nno analysis by Lumansi David. Naye nga ataddewo omutwe omunene bwe guti Ten Hag agobwe. Adai mwefulukuta ku social media okwo naye tujja kugwisa nyampola nga ngezaako okutereza records ezo. Naye nga buli muntu yenna abafunye okuwubisibwa kuba clip obwo bubeeramu butono bwe buti oli ajja mu kimuwoomera kyatwala. Osobola okuwulira gundi story yonna bwe yabadde omanye ne perspective jemba natuukidde kweyo ensonga kijja kuwa obumanyi nno nga kiba kirungi ne bwe mba mukubaganya ebirowoozo naye nga facts ne figures ozirina obulikika nga oli wanjawulo atayina facts ne figures obeera mu kiboozibozi era abantu botwala omugamba bebo abatafaayo nnyo ku kunoonyereza na ku consuminga bintu bya quality. Naye omuntu yenna ayagala consuminga quality kiba kirungi nnyo n'ogenda n'ozuula ate bw'oba ow'okunnenya nenya okusinziira ku ngeri gyenkubaganyiza omulamwa gyenkubaganyiza ebirowoozo ku mulamwa gwendeese. Facts ne figures zendeese zigujjayo bulungi. So si kukubaganya birowoozo nti lwaki ndowooza bwento. Iye buli omu atwala mutwe gwe nze kinduwa. Kakati fufa mbadde nkonyeeko nti nno ebikujjuko bigenda mu maaso ebyokuweza emyaka 10. Gino emyaka 10 gya fufa yokka kuba fufa yatandikibwa Ssaabasajja Ssekabaka Daudi Chwa mu mwaka gwa 1924 era n'afuuka Federation President yasooka wakati wa 1924 paka 1934 n'akola emirimu mingi nnyo ddala yawaayo ettaka eryakolebwako ekisaawe ekya Nakivo Stadium ne kigulwawo mu butongole nga lumu omwezi ogwokuna 1926 n'aleeta ebirowoozo Uganda okutandika okuzanya n'amawanga amalala kakati gye tuyita Sekafa ekyo nakyo yakiya 1926 era Uganda yasooka kuzanya na Kenya bwe wayitawo ebbanga ne Tanganyika netwegattako nga bagiyitanga ebiseera ebyo oluvannyuma nefuuka Tanzania nga bagijjeko Zanzibar bonna ne bajja kakati eno ye Sekafa Challenge Cup gye tulaba kakati naye nga Ssaabasajja Daudi Chwa yali ekyalaba dda 1926 era ekikopo ekyasooka empaka ezasooka wakati wa Uganda ne Kenya nga ziyitibwa Goseji Cup olw'okuba nti omusajja eyasooka okuvujjirira empaka ezo yali Mungereza nga bamuyita William Goseji. Yali musajja nga alina kampuni ekola sabbuuni mu Kenya eyo. N'asooka nga Goseji Cup kakati ye Sekafa ebyo byonna birungo era nawulidde bulungi nga mu interviews fufa ze yakoze mulimu ne interview owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Fufa yakkiriza nti nno ekkiriza nti Obuganda buleze nnyo omuzannyo gw'omupiira okuveera Ssaabasajja Daudi Chwa lwe yakkiriza abazungu okuleeta omupiira mu Uganda 1897 Obuganda ne bulera omuzannyo gw'omupiira nga bwe bwokka obuyina empaka eziri recognized mu mipiira egy'ebika n'egy'amasaza okutuuka 1968 gy'emyaka 79 kumpi 8
ng'Obuganda buleze omupiira nga tewaliwo official championship yonna ya ggwanga okujjako mipiira gy'abika na mipiira gy'amasaza. Mbadde ntunuulidde omupiira mu Uganda n'Obuganda engeri gye bugulezeemu. FUFA bwebanga ejaganya kuweza myaka 10 okuva Ssaabasajja Ssekabaka Daudi Chwa lwe yafuna ekirowoozo, yasooka n'agiyita nno Buganda Football Association, naye neegenda ng'egaziwa ng'emaze okuzingira mu Uganda yonna. Mwaka akaseera mwayiyiza ne Sekafa, mwaka akaseera mwayiyiza ne Nakivu Stadium, nga n'ettaka Nakivu Stadium kwetudde lyaweebwayo obuweebwa Obwakabaka bwa Buganda. Kati bw'ogattagatta ensonga ezo ojja kulaba omugaso gwa Buganda eri omupiira. Emyaka 80 miramba Obwakabaka nga bulera nga buteekawo empaka ez'enjawulo, nga mu Uganda tewaliwo mpaka ndala kujjako emipiira egy'ebika. Emipiira egy'ebika era Ssaabasajja yalina musajja we ye Sserunkuuma muzzukulu wa Lwomwa yamuga nti waayi emipiira gino egy'ebika kirina engeri sosodde mu bantu bo, kuba si buli muntu ali mu Buganda nti ayina ekika. Ebyo nna ebirowoozo byajjeyo mu myaka ya 1930 1940. Eriyo abalowooza nti emipiira gy'amasaza gyatandika juzi mu 2004, awo gyali giddamu buzzi kuba gyali gyawerebwa abantu bamusibira mu bbwa, naye gyali gyasambibwa dda. Era ekirowoozo eyo gikyava nti emipiira gy'ebika atalina kikatasamba, ate ng'empaka eziri mu ggwanga ziriwo za bika zokka, abalala balina ttaaki banaakola batya. Ekirowoozo ky'ebika ky'emipiira gy'amasaza wekyava. So kati Obwakabaka ne bulera omuzannyo gw'omupiira okuva 1897 lugajja wano paka 1968 Uganda lwe yalowooza nti ketandike liigi ey'eggwanga, kuba liigi y'eggwanga yatandika 1968, gy'emyaka 8 miramba. So bwe ndabye nga FUFA mu mikolo gyonna gyekoze n'abanene bonna abaweereza obubaka bwabwe be bajjeko interviews, mulimu ne president wa FIFA mukulu Gianni Infantino, ngenza okulaba ku butambi nga kuliko n'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, era abasobola muyinza okugenda ku mutimbagano eyo ne muwulira obubaka bwe. Nikindaga nti FUFA esomye bulungi ebyafaayo n'okuwa Namulondo ekitiibwa omulimu omunene gwekoze. Kati ate ne waliwo eby'omulembe guno ebiri emipiira gy'amasaza kasookanga giddawo 2004, ojja kusanga ogutundutundu gw'abazanyi ogusinga obunene nga guzannyeeko mu mipiira gino egy'amasaza. Emipiira gy'amasaza gino si nti nno gizuula ebitone ebitamanyikiddwa kyokka, lulinga lwaniko, olw'okuba nti abazannyi bano bazannyira mu division ey'okusatu okusinziira ku tteeka. Division ya kusatu n'okukkirira eri paka mu non-league, bantu batono nnyo ab'ensonga abayinza okugenda okulaba nti agenze kulaba match ya division ya 6. Kaakati emipiira gy'amasaza olw'okuba nti amateeka gaagyo tegakkiriza bazannyi bamaze kkakata ng'abali mu big league n'abo abali mu Premier League, ate nga girina obuganzi bwagyo. Kati Obwakabaka ne bukozesa olwaniko luno abantu lwe baagala abazannyi baanikireko ebyamaguzi byabwe ebitandimanyikiddwa naddala nga bazannyira mu 4th division. Yensonga lwaki clubs zino oba nziyita clubs naye amasaza gano tegayina bwannannyini bwankomeredde ku bazannyi bano. Abazannyi balina clubs zaabwe. Wano Obwakabaka bwateekawo olwaniko nga bukozesa brandi yaabwo. Kakati wano gwe musajja watu okuba mu division ya 5 FUFA eneekumanya ddi, oba bano ba scout abatambuza abazannyi kati nga ba Travis Mutyaba bali kumanya ddi nti Travis Mutyaba agenda akubire mu Grandis Bordeaux e Bufalansa, klabu eyakawangula ebikopo bya league e Bufalansa, Mukaga mulamba klabu ennene bwetyo. Kati olwaniko luno lujja olw'okuba luli attractive eri abantu abanene ab'ensonga mupiira mu nsi yonna. Kakati awo Obwakabaka we buzannyira ensonga yaabwo mu bikujjuko bino, era abafufa mwakoze bulungi okubuliko organizinga kubanga kyandirabise bulala. Lwakuba nti nno FUFA yabuliddwamu okutegekamu obulungi emipiira gino ejjazaakayo. Tukimanyi nti nno Uganda yegikola, FUFA yegyekolera. Era gyandibaddeko obubonero obwo obulaga myaka 10 si gya bulijjo. N'emijoozi FUFA ng'ekozesa kampuni eya Janzi yekola emijoozi n'egy'abaliifu naki. Wandibaddewo akajoozi ak'enjawulo akambalwa mu mpaka zino Uganda ng'eweza emyaka 10 mu mupiira oguli organized. N'abamasaza mwandibawaddeko tiimu zonna 18 nga ke kajoozi ke beesala ne baliifu nga kuliko 10 ekyo, kuba ate 10 tekikyadda. Naye ate ndowooza n'ebbugu mulikutte omwaka guggwako, kuba guno omwaka gwonna gwa 2024 gwonna gubadde gwakuweza myaka 10.
as early as January ebikujjuko ebyo byandibadde biwulikika obanga waliwo n'empaka ez'enjawulo bawagizi bazanyamu ne bannamawulire bonna ba stakeholders mu mupiira tulabeko ku bantu ababazze nga balera omuzannyo guno gw'omupiira ba federation presidents abaliwoko bayinza okuba tebakola kinene nnyo naye baateekawo ettoffaali erikuuma Uganda nti eri mu mupiira. Uganda twakeetaba mu mpaka za AFCON emirundi 7 okuva ogwasooka 1962 ne tuddayo 1968 ne tuddayo 1974 ne tuddayo 1976 ne tuddayo 1978 ogwo tukyasinza okukola obulungi ne tuzannya oluzannyo lw'akamalizo Uganda gye yatukubira 2 ku bwereere mu luzannyo olusembayo. Kati twakaddeyo juzi 2017 ne tuddayo 2019 gye mirundi 7 omugatte Uganda gye yakeetaba mu mpaka zino. Kati gino gyonna gyandibadde gizuulibwawo ak'enjawulo kubanga okwetaba mu buli mpaka za AFCON tukirabye nti si kya bulijjo. Tumazeeko wano emyaka 39 nga tetuddayo juzi mu 2017 twandibadde tulaga mu bikujjuko byonna nga birina engeri gye bidipikitinga abantu abakuba ne mu 1962 oyinza okwesanga abamu ku bakyaliyo. Bano nabo babeereko akantu kaabwe ak'enjawulo ne bwebitaba birabo ne okuba recognizinga. So naye nga kirowoozo kirungi fufa boolyawo kyabuzeemu kugaziya bulungi mu nkubaganya y'ebirowoozo naye nga kyawulikise bulungi okuba nti nno tuli mu myaka 10 eri omupiira oguli organized. Bwe tuvaawo awo guli nno omulamu olowooza siiguteeke ku YouTube era bwe nnyunyuka wano kana akatambi bwe mala okukateekayo nga nteekayo omulamwa guli lwaki abavuganya Man City tiimu zonna 20 zikulekera tiimu emu. Omulamu ogwo ngenda gubateerayo kubanga wano CBS obudde bwayo bulabika buno bwemiimye. Ngenda kulaba byenyinza okugattagattawo wano ndowooza tunulyeko omupiira gwendowooza nti gwegenda okusinga okubeera ogw'embiranye weekend eno gwa Aston Villa gwegenda okukyaza Man United ku lunaku lwa Sunday. Arsenal enkambi yaayo ya bbugumu era sirowooza nti nno banaabeera n'ekyokwekwasa lwaki tebaakube Southampton. Abazannyi baabwe ababadde balinako akeebuuza omwezi guno ogwa October bwe gunaaba ggweramu bajja kuba balamu nga ne Martin Odegaard mwali. Olentimba naye alabika nkenyera si y'amaanyi ne Tomiyasu naye asemberedde okudda ne Alexander Zichenko. Balina squad depth emala era sirowooza nti banaafunawo ensonga yonna ey'okwekwasa bw'obutakuba Southampton mweno weekend naddala nga baakamala okuba PSG. Okuba PSG ate Southampton sirowooza nti baako kyegamba okuggyako nga tiimu kugamba omulamwa gwayo guba guyuuga. Naye ensonga ya United oba ne tiimu zonna ezigenda okusamba mweno weekend zikimanye nti no zisamba match esembayo ate olwo abazannyi bagende ku tiimu zaabwe ez'eggwanga. United ezannya Sunday ssaawa 10 naye ebintu bye balazeeko emipiira egiyise bikusobera kubanga bawangudde emipiira 2. Ogumu gwe baakuba Fulham awaka tegumala kuleeta bujulizi nti anaagenda ku Old Trafford anaakiraba kubanga era abazeeyo gendayo nga Spurs ne Liverpool bajjewo obubonero 3. Bw'ovaawo n'oga nti ke baakuba Southampton omutindo gwabwe ku bugenyi guli waggulu. Ekyo nakyo ogenda okukuba mu ttooki bwoti ng'olaba ogwa Southampton nti okay ogwo kale ate Crystal Palace gwali 0-0. Kakati awo kizibu okufuna ekifaananyi kinabeera ku Villa Park erinze mu ngeri gye ndabamu kubanga tiimu tebadde omutindo gwayo gubadde teguli uniform nga kizibu okugwessaako n'ogamba nti okusinziira kubanga njagala nnyo okukola conclusion nga nfunye obujulizi obumala kwensinzira ne ngamba nti banne okusinziira ku kino na kino ti kino kijja kuba bwe kiti. Naye kati bwe kiba nga tiimu ewanguliddeko ku bugenyi neewangulirako n'awaka neekubirwako awaka neekubirwa ne ku bugenyi kati kizibu okugamba nti olw'obujulizi obwo nti Aston Villa n'ekiraba oba nti teekirabe kuba kizibu. Kati bw'obanga tutte ekifaananyi eky'omupiira ogwakaggwa United gwe yagudde amali ne FC Porto era ebiri constant mu Man U season namba eyise nene etandise mu 2
okulembedde omupiira 2-0 oli ku bugenyi wini ogyetaaga naye nosigala nga weeyisanga tiimu enoonya goolo esooka mu kifo ky'okuteekawo embeera egamba nti kakati wayi tukulembedde 2-0 tuli ku bugenyi bane gundi togenda nnyo ggwe gundi abadde agenda ne gundi gwe nogenda togendera ddala tutayize obusajja buno kakana nga obusajja bufunye goolo 2 mu space ya dakiika 7 ate gwabadde no tegugenze gwabadde gugenze nga bukubye ne yokusatu paka Harry Maguire lwe yavudde ku bench baako okuteeba goolo si kibi naye osobola okusonga olukalala mu tiimu ya Man U ng'esamba n'etateebayo goolo n'emu ne weebuuza nti tiimu eremu etya okuteeba goolo ng'erina Maguire kiba kirungi nnyo awali obunafu bwa tiimu avuddeyo okubunogera eddagala alina okuba nga yewa ekifo ekyo awo kiba kitegeeza nti you can rely on him ne bw'aba nga ali ku bench ogira n'otunulamuga gukyali 0-0 nti akasite gundi akyali ku bench ajja ne kaakati Maguire yataasiza ttiimu ogutali musango naye onobeeraawo ng'omuwagizi wa United ng'ogamba nti essaawa yonna wajjira banaamulaba bw'ataakikole kubanga teyagulwa kuteeba goolo eri wadde nga ne bw'aba aziteebye teguba musango so kaakati ekyo ekifaananyi mw'oyinza okulabira United ndowooza nalabyeko ne ku geemu zikyasinza okubeera embi ezazanyiddwa Nusair Mazraoui teyalabise bulungi actually ndowooza abazannyi basatu Nusair Mazraoui n'okweteeba nno kata yeeteebe Andre Onana yeerwanyeeko naye ate Andre Onana mu kutaasa heda eyabadde mukubiddwa Nusair Mazraoui ate yagitadde mu kkubo ly'akano aka Brazil Kapepe Eduardo Gabriel Aquinos Costa iruka kanene kabuuki omutwe kaakati era Nusair Mazraoui n'avaayo yeeyisiza nga Kyle Walker wa Man City bwe yataddemu Anthony Gordon ku mupiira gwa Newcastle kubanga senga Kyle Walker yatambulidde mu maaso ga last man mu Ruben Diaz Anthony Gordon yandibadde offside ku mupiira gwa Man City ne Newcastle kati Kyle Walker yeyamba Anthony Gordon obutabeera offside mu ngeri yemu ne ku goolo ndoza yabadde goal number 2 Mazraoui yakumiddeyo akasajja actually gundi akateebye goolo 2 Sam Amorodin mulenzi nno yagwa bugwi gundi medical ku tiimu ya Chelsea yakubye Man U goal 2 Sam Amorodin musajja oyo kaddugala kakati nalabye ne reaction ya Matigis Delete reactinga kikeerezi kyekimu ku ekyo neki yakola ku mupiira gwa Spurs mu goolo number 1 isajja bwe lyavuga omupiira okuva eno yadi 55 ku nkaaga nga tewaliwo red shirt n'omwagezaako kulya nganga kakati Delete yekanga bwekanzaga mu bwai isajja n'alaba lisigaze Onana agenda okukasuka enjegerera nga kikeerezi kati ne mu goolo zino 2 kwezo FC Porto yateebe nalabyeko ng'ebirowoozo ebyagala okutaakiriza abiina naye nga reactinga kikeerezi kakati ate ne generally ekiyinza okutiisaamuko aba Man U ndabanga n'omutindo gwa Lisandro Martinez ogusse by his standards kubanga standards z'abadde azikuumye nga ziri waggulu naye zirabikanga omutindo gw'ogusseemu oba mu kiraba ekyo kubanga tekigaana akasunguyira kakyakayina amuyita okumpi amusotta ebyo abikolera ddala bulungi naye waliwo engeri gye occupyinganga positions oba zones zewalinga tomusuubiddeemu n'agenda nga n'ataasa ttiimu naye kaakati ogenda okulaba nga abantu nga tosobola musongako directly nti yasobezza naye olw'okuba nti emirimu yagyetumanga nga ne bwaba si yasobezza nga ajja n'ataasa n'abaako kyakola kati ebintu ebyo takyabikola nnyo by his standards kuba bwe ngamba nti nno omutindo gwe gusse ekyo tekitegeeza nti yenkana John Evans naye standards ze yali yazisadda waggulu naye bw'ogeraageranya waliwo abadde akubira season eri nga tannafuna buvune obwo buwanvu ne wano waakubidde emipiira gino ng'esatu egisembeyo olaba nga waliwo okukka akati awo we tugenda okulabira United ng'ekyalira Aston Villa kati obuzibu obulala bujja kubeera wakati wano double pivot Casemiro anaakubawo na Ugarte era bwe bakubawo banaaba baagala ki Casemiro anaakubawo ne Eriksen oba Casemiro anaakubawo na Kobe Maino oba anaabeera Ugarte ne Eriksen oba anaabeera Ugarte ne Kobe Maino oba anaabeera Eriksen ne Maino kakati ne bino ebibuuzo biri awo tulinze kubiraba kuvira paka ku Sunday n'engeri gye bagenda binogeramu eddagala na pivot eneeba esooseemu
banaba baagala kuggusaaki era kinagguka ebifo ebibiri mu maaso Garnacho, Rashford ne Amad Diallo babiri kyaba n'abitandikamu era lwaki kakati weekend bwetyo bweri